Ministry y'ekikula ky'abantu yekwasizza bano emmotoka okulaba nga baweereza abantu baabwe mu disitulikiti ezo. Mu disitulikiti endala ezifunye emmotoka kuliko Gulu, Padel, Agago, Lamo, Amurata, Palisa, Amulia, Kwen, Kamuli, Nakasongola, Kibale ne Kisolo. Kuno kubaddeko mmotoka z'emirimu 5, pikipiki 34 nga za kuyamba ku buweereza ng'okulongoosa ebyobulamu, okulondoola emirimu, ebyenjigiriza n'obuweereza mu ngeri endala yonna. Zino ziguliddwa ku nsimbi ezaweebwayo gavumenti ya Bungereza eziwera akawumbi kalamba n'obukadde 400. Minisita omubeezi w'abakozi Herbert Kabafunzaki ategeezza ng'emmotoka zino bwe zigenda okuyambako mu kulondoola emirimu gya gavumenti okulaba ng'abantu bonna baganyulwa mu buweereza bwa gavumenti. Zino mmotoka zigenda kusapootinga abalabirira abakadde nga babatwalira ssente ezo era balina obuvunaanyizibwa okulaba nti abakadde abo ebitundu byonna bya disitulikiti zenyogeddeko bafuna ssente ezo era kibakakatako okulaba nti bamonitalinga distributions mu subcounties zonna, bamonitalinga administrators ababeera ku ground. Ono era alabudde abaweereddwa emmotoka zino okuzikozesa obulungi n'alabula bonna obutazikozesa mirimu gitali gya gavumenti nti era bajja kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Wadde tubawadde emmotoka zino balina okulaba nti bazikozesa ekituufu kye tukibaweereza, kubanga tetwagala ate tusange nti emmotoka zino ate zikola birala. Emmotoka zino zirina okumonitalinga abakadde, projects z'abakadde zokka. Ebintu bino byakukozesa si byakwonoona. Waliwo abantu bagenda ne bakwata emmotoka zino bateeka mu matooke ne bateeka mu mboko ne bagenda kwanjula, tujja kubakwata. Nze mbabuulire bubuulire. Ate ye akulira ebyenkulaakulana mu kitongole kya International Development, Jenny Balaf, ategeezza nga gavumenti ya Bungereza ne Ireland bwe bagenda okwongera okuyamba gavumenti ya Uganda okuweereza abantu baayo. For clearing the taxes required for the motor vehicles and motorbikes, which is an important aspect for ensuring government of Uganda ownership of the programme. I now call upon government partners to ensure that these valuable assets are well maintained and put to their intended use of protecting the elderly people in Uganda.